Let us stand with Africa. Greetings. In our time, we're seeing and witnessing the rise of Africa, the African continent, that so-called sleeping giant. We're witnessing our people finally ruling their destiny once and for all, putting an end to modern-day slavery and exploitation of Africa. We have seen several assassinations since 2020. Now we're at front row at the wind of change. We stand in solidarity. I stand in solidarity with Burkina Faso, with Niger, Cameroon, and every oppressed nation of the African continent. What are we doing here in the region? Let us stand. Africa. The same thing that's happening in Africa is the same that's happening across the region. We stand with Africa. We stand with those who want to be free, because we know we are not free here in the West. Yes? So we desire the freedom of all Africa, because if Africa is free, then the black man is eventually free. We're witnessing our people finally ruling their destiny once and for all, putting an end to modern-day slavery and exploitation of Africa. We have seen several assassinations. We're seeing and witnessing the rise of Africa, the African continent, that so-called sleeping giant. We're witnessing our people finally ruling their destiny once and for all, putting an end to modern-day slavery and exploitation of Africa. We have seen several assassinations since 2020. Now we're at front row at the wind of change. We stand in solidarity. I stand in solidarity with Burkina Faso, with Niger, Cameroon, and every oppressed nation of the African continent. What are we doing here in the region? Let us stand with Africa. The same thing that's happening in Africa is the same that's happening all across the region. We stand with Africa. We stand with those who want to be free, because we know we are not free here in the West. Yes? So we desire the freedom of all Africa, because if Africa is free, then the black man is eventually free. Doza ka message mukawulide bulungi nnyo omukulu habadde tasaaga era message ye it was a direct one era buli mwa bategeera ndi bwe badategeeza wenyini nga tubitadde ku mabali ate mulowooza aba financial discipliners aba national resistance movement aba NRM aba government mulowooza tebaagala okujja erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi ku kizimbe kya National Unity Platform oba headquarters bagamba ntino His Excellency Robert Kyagulanyi sente ze bamwa mu iPod billions esatu mbwe bedala sente yazikoyesa bubi nga ekibiina era ezo sente oba yazikoyesa bubi sinsigayiza mu lw'omusolo baba ina okolaki baba ina okubeera nga bazisasula eri URS ebigambo byange singa losoko muwulire ongambye byadala mulowooza obusente bwali bagaba ku iPod zizaso okuzimba ekizimbe ekingagadde ng'erya National Unity Platform wali ekavule oba just banonya ebyokola tebalina byakola sokolabe. Tukutte ebizimbe by'ababbi abalyake ebizimbe 17 era n'ekimu ku bizimbe bye tuli mu kunoonyerezaako ekyo 18 kye kizimbe kya Nuupu wali Makerere Kavule. Tugenda kuyoola ekizimbe ekyo naye tukitunde ku nnyondo olw'okuba nti ssente z'omusolo ezibadde nga zigenda mu iPod bano abayaaye babadde nga bazikozesa byabwe kuzimba bizimbe bwabye kukola ki ssente ezo tebasobola kuzinnyonnyolera. N'olwekyo ekizimbe kya Nuupu ekya Makerere Kavule kigenda kalisoliso wa government agenda kukitwala okulaba nti anunula ssente z'omusolo bano abayaaye ze beegabanyiza nga ziva mu iPod naye nga tebalina kye bakola tebalina gundi accountability yonna gye baali banjudde eri kalisoliso wa government ne mu electoral commission ebiwandiika ebiriyo tebiraga nsasanya ya ssente ze badde bafuna mu iPod kubanga lwaki twagala okubajjako ekizimbe ekyo n'ebintu byonna bibakoze ekizimbe kya Nuupu bagenda kitwala tugenda kukiwa bagenda kitwala batya tugenda kukitwala nkugambye kalisoliso wa government yakawamba ebizimbe 17 ebyabalyake ababba ssente z'omusolo. Nuupu bwe yayingira mu parliament kyali kigikatakatako obutereevu okwenyigira mu iPod okuteeseza bannayuganda n'emala emyaka 4 tebaddemu yagaana okujja okuteesa ebadde ekimabu kimi ssente naye nga tetula mu summit oba mu nkiiko za iPod. N'olwekyo ssente ezo zebadde ekima tulina kuwamba bizimbe ebyo ekyamakerere Kavule n'obuzimbe bonna obuliwo ne kali akeeka mwocha bonna tubuwambe tubutunde ssente za gavumenti zikomewo mu ggwanika ly'eggwanga kuba bano abayaaye babadde ssente bazikolamu byabwe kuzimba bizimbe kugenda bweru kukyakala kudda mu bakazi byebyo babadde bakola so tewali kintu kye
Alright, Uganda okwewa independence oba okwewa eddembe kibakuliriza. Kati njagala owulize omusajja oyo gwe muwulidde ng'agezaako okwefuula amanyi National Unity Platform n'okusinga abawagizi ba National Unity Platform abo wennyini nga tubitadde ku mabbali. Omukulu tamala emirundi gyonna ebyadala akkiriza n'agamba Uganda abalimbamu ebyadala tosobola kutwalayo oba nga tutwalangayo omulwadde emulago ebyadala n'otuukayo ng'eddagala teririiyo tosobola kutegeera obulumi bw'Abannayuganda. Lwaki abaagala His Excellency yo yakuta Museveni okola ki okuva kyokala mbagamba bano abasajja oba biki oba Musalale oba His Excellency Robert Kyagulanyi Mwanda Bwanika gye yayogerako ye bitera obbalinya olumu ne bwokira mazima kubanga mazima tosobola gakweka. That is the truth. Okitegedde ekintu sokolize Tamale Mirundi Junior ng'abyogerako kirabika abadde akoona Janet Katama Museveni mu maaso abo waliwo omukyala amanyikiddwa nga Jenny naye atwakasiza nga Janet Katama Museveni atandise okufuna obulamu wali mu Amerika. Sokolabe wali olwazizaako omuntu wo n'otuuka mu ddwaliro ng'olaba omuntu waafa naye ng'ezisasula toziina. There are feelings in this world eziyinza okutuukako ne zikuhambolinga. Era mu nsi muno oba toli mulwadde ng'okyayina ky'olya weebaze Katonda. Weebaze Katonda. Bw'oba okyali mulwadde nga tewali wakulu nga nekyoli okiyina sooka weebaze Katonda. Guys, wowe yagala tegeera nti okyali mulamu gendako mu malwaliro. Oh my God. Ejjo nabadde mulwadde nasula bubi nnyo nga alaja nnuma. I spent the entire night nga sissa. You guys, there. It was yesterday but one. I was very sick. So kolete ku ddagala eryo liba nina wane eddagala. Oba nabo bali mpadde ku nnejjako. So kolete eddagala ly'emmira wano. Naye gwe alaje bulijjo bulwadde bw'amaanyi bwe buti. We natuuse nga banga nti alaje yansumbuwa mbwamu exposed to something. Ngali waliwo neddala. Direke enewe. Munenga abasawo bangamba mbu Junior, you are exposed to something. Oba perfume. Oba sabuni ne alaje. Bulijjo sikimanyi nti alaje wa amaanyi. Nze bulijjo nezo ndwadde z'abaana b'abagagga. Omwavu alaje tajja kuluma. Waliwo endwadde nga zaba planned kid kati omwavu agamba alaje byebiki. Gwe alaje talina kyakunoonyaako. Mwe mwerinde luwumu abaavu mulwala luwumu nziku bisente gundi mpanama obwosi mfaana z'endwadde zammwe abanaku. Dogo ne mweroga dalu abaavu mugwanye dalu kwa mwerogera ebibanja bye mwasikira obusikizi kale z'endwadde z'abaavu. Omwavu alaje talina wajja kukwa tofaayo ezo zaffe bagagga. Kitegedde gwe linda bifuba na kabootongo. Naye kabootongo alumanya abanaku anti mutambuza bigere. Abaavu tebatera kulwala siriimu. Siriimu naye munetakwata banaku. Abaavu benda naye siriimu tabakwata. Ate siriimu ali nnyo mu bagagga oba lwaki. Abaavu benda. Nze nabirabirawo Makerere. Makerere abaana be. Naye mune siriimu tatera bakwata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, okozesebwa amajiini, okozesebwa Saitran, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen
oba kuweereza obubaka ku WhatsApp.